Sitamale Mirundi Junior ngambika taata wange omugenzi Sitamale Mirundi Senior eyavudde mu bulamu bw'ensi eno ejjekiro mu ddwaliro ekisubi gye tubadde tumujjanjabira. Olumbe lugenda kubeera Kyengera okyamira ku Watoto Church okutandika n'olunaku lwa leero mpaka olwokutaano tujja kubeera Kyengera awo ku Saturday daddi tumutwale mu kyalo era akaye Kalagala ate aziikibwe ku Sunday. Ayagala ebisingawo osobola okuba ku namba 070 96 40 151. Nyebaza nnyo abantu mwenna abangumiza mu kiseera kino eky'okusoomoozebwa nga nviiriddwako taata wange. Omwoyo gwe Mukama agulamuze sa. Mwebale nnyo, mwebale. Omwana wa Tamale Mirundi amenyeewo ekiraamo kye w'osinziira ku butambi bwe nasoose okubeera nga nkuzanyiramu ku makya nga Tamale Mirundi ayagala mu maka ge ag'emirundi 3 asuleyo ebiro 2 maka ge ageezaana yonna amaka ga mirundi 3 ng'ayagala bamusuzeeyo ebiro 2 amakulu mu kyezo ennaku 6 nga tannaziikibwa then olunaku lwandibadde ng'olw'omusanvu atwalibwe mu kyalo kyabwe aziikibwe. Mutabani we yandibeera ng'abimenyeewo okusinziira ye ku program gyawadde ey'okuziika. Actually abagenda mutwala mu maka gamu gye bajja okuva ku Lwokutaano bamutwale mu kyalo gy'ajja okubeera nga aziikibwa. So far updates bwezityo bwe ziyimiridde mutabani we abise taata we officially buli omu n'amutegeeza naawe kennyini awulira nti wandiyagadde okumanya biki ebigenda okugenda mu maaso oli wadde mukuba ku enamba y'essimu gyakuwadde ffe wano ku SMX Media tujja sigala tukuwa updates paka okuziika we kunaggwa. Kyolina okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere. However ekiraamo kyo yandibeera nga kimu nga kigenda okubeera waneno ku SMX Media. Gwe kyolina okukola subscribing nga notification bell ebisigadde bitulekere.